ow'omukisa gwe ne bw'ologa oba omala biseera. Ekigudde ku Bobi Wine e Dubai ensi basigadde bakinyenyeza mutwe. Kansooke nkulengezeyo katono nnyo ogenda kakasa nti kuno ku nsi kuliko abantu Katonda be yatonda nga yabatonda bokka nga ne bw'olikola eddagala omuntu oyo alisigala wanjawulo. Tusimbudde botti tukomewo nkwolekeze mawulire. Tamulwana bannange ono ye waffe. Lifti waino yimwe bannange temulwana bannange temulwana bannaye nzanyana kabawa sharinga live gwe sharinga live labachija Dubai gwe sharinga live labachija Dubai labachija kuchisawe gwe sole nanga musajja yagalwa labachawaita amaanyi bannange sharinga live abafa bafe njagala Bobi bajjayo motoka zonna bajjayo zabe motoka bajjayo motoka zonna zize bali tuli ku international airport ya Dubai motoka zonna bazijjayo taata yiyo tannasimbula batwegayirira naye biganye tukyamwagala waawo bajjayo motoka zonna nakamba tosala kumujjonkera ono you cannot typing ogambe Bobi Wine next generation. Katsi kakana ana baka president baka president yine simude tugende sharing live gwe simanya bakamera yateredde kakati nno olutuba tumaze okubeera nga tusimbula nga bw'olaba namungi w'omuntu oyo yenna wali ku kisawo e Dubai president bw'abadde atuuka abadde bamulindiridde. Ebyo byonna byolaba ebyaka ago masimu buli kolaba akaaka aba muntu nga kutte essimu wali e Dubai. Kakati nno Sharifu weebale tugoberera ku mukutu gwa AKTV Media Uganda asinzira wali mu kibuga Masaka City olwo n'atambula n'ensonga zonna ebya pulezidenti wali mu kibuga Dubai n'ebyaguddeko. Ngenda kubeera nga mbikwongera mu maaso awo byonna obitegere bulungi nnyo n'engeri gye yatuuseemu ng'ali ne kapere we yasasulidde tiketi okumulinyisa ennyonyi esoose mu bulamu bw'ensi eno naye ng'ono yasuseemu wa kyennyanja. Kakati nno ngenda bikwa mu maaso awo owulire ebigambo bino byonna nga bwe bitambudde. Kakati nno ampuliriza nze AK Master emmesejje eyo gy'olaba oba Twitter eyo gy'olaba ye General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Museveni yazze mbupya nnyo okulumba Parliament ku luno abadde muzito ddala era nga Parliament ajogeredde ebigambo biyitirivu nnyo n'abayita abasirusiru abatategeera ebiwulenge ebitalina magezi biddiikula ebiwedde emirimu. Jjukira nti ono bamuyise mu kakiiko akakwasa empisa mu Parliament wali ak'abamagye ne minisita ow'ebyokwerinda bajje bannyonnyole Muhoozi ono byatwitinga ebintu bino aba ategeeza ki ebirimu n'okukangakanga n'obulamu bw'Abannayuganda. Ebigambo bino bitegeeza ki? Kakati ono azzeemu ku Twitter n'agamba siyinza kusinkana badongo abo batooletoole baddiikuula abo kumala budde nabo wabula nja kubakwata bukwasi ate mbateeke mu kkomera, nga kitegeeza nti ekyabadde kimuyisa ate ayongedde okidaabulinga emirundi emirala ebiri era kakati abadde mu Parliament n'amagye gonna gasigadde ganyenya mutwe ansa ebabuze. Kati ebigambo bino njagala sooka biwulire katono nnyo, sigenda bikuwa mu bujjuvu kubanga ebyokwogerako bingi nnyo ate nga akadde katono nnyo naddala ku nsonga ng'eno ey'omwami Muhoozi Kainerugaba. Kansooke mbikuwe katono nnyo wabula ng'ekiri mu kakiiko k'ebyokulonda kifumba mutuku. Kaakati ate obukiiko obw'Abannayuganda obugenda okubeera oba abantu Bannayuganda abagenda okubeera nga balondebwa ampuliriza ebigambo bibonoonekedde. Waliwo kaakati akasengejja gavumenti etaddewo akakunizo ne bagamba nti bano balina kusooka kwewandiisa. Buli agenda okwesimbawo alina kusooka kwewandiisa yeewandiisaawa waliwo nkugambye
yewandiisaawa kaakati abawandiika wa NRM abawandiika muntu wa gavumenti ono abakkiriza okwesimbawo nga kino kitegeeza bw'onojja n'akubuuza ogenda kwesimbawo ku kifo ky'abavubuka kifo ki ku kaadi ki eya NUP wandirabanga akuganye kaakati nno ebigambo byonoonese wabula bino byonna ngenda bikuwa mu butongole mu butuufu bwabyo mu bujjuvu ogenda kutya abasajja nti baatya nnyo ekyokwesimbawo kyandibanga kiwanvuye kakati omulongo waso mu Lutansozi yateekamu ensimbi n'amafuta era ng'ennamba bw'ojjaba 910 yeyo omulongo waswa oyo ayambye ensi yonna mu bizibe bya buli kala gw'okubira mukubire oba n'omukwanako ku WhatsApp ne bw'oba oli bweru wa ggwanga ebisigadde abikwangwiza. Ibn Rayyan Junior School ly'essomero lyolaba erisembyayo 001 ye nnamba yaabwe kaakati bano basinga kuyamba bantu ba Kisulo naddala mu abalina abaana nga mwagenda bweru wa Uganda abaana abo nga weebuuza mbalekera ssente abaana buli mwezi abaana bange bafaanana bubi bwe balwala buli kaseera baŋŋamba abaana balwadde n'ensindika ssente abaana tebawona kati ebyo biwonye. Ibn Rayyan Junior School kuba ku nnamba eyo gyolaba 001 obakona ku WhatsApp message ebisigadde bakudde mu bagambe AKTV Media Uganda tokyerabira bw'onookyerabira tebajja kuwaze offer tebajja kuwaze basale tebajja kuwa hafu basale ebyo byonna byenjogeddeko ojja bifuna ng'okonye kulinnya AKTV Media Uganda. Kaakati nno sooka oli ebigambo muhoozi byayogedde ku nsonga eno gye nkugambyeko ate kaakati tukomewo butereevu nnyo nkubuli ekiri mu kakiiko k'ebyokulonda nakyo kifumba mutuku ampuliriza obuwanana n'obwanna bw'ensimbi bano baabubbye dda. Agambye nti talirabikako mu maaso g'obukiiko obwabaddiikuula wabula ajja kubakwata bukwasi era we tujjidde ng'akyagenda mu maaso n'okuwandiika agambye nti bw'anaamala okukwata abo bonna abasirusiru abali mu paalamenti ajja kubayita boogerezeganye singa wanaabaawo akolola mu ngeri etategeerekeka ajja ate kumukwatirawo nga n'akataayi tekannasala. Mu ngeri y'emu agambye nti yeetaagayo n'akase kalamba ez'eggye ly'eggwanga erya UPDF mu bwangu era buli ali mu paalamenti agamba nti alina okuba nga atamuwagira. Ebyo nno bye bimu ku byayanukudde akakiiko aka paalamenti ak'ebyokwerinda wali ku mukutu gwe ogwa X era bwe tuviiriddeyo bwe tujjidde ku mpewo ng'akyagenda mu maaso n'okuwandiika ku nsonga eyo. Eyo nga tuvuddeyo ekyalo Kiwale ekisangibwa mu Gombola. Kakati nno eyo y'ensi yaffe oyo yakulira amagye ag'eggwanga Uganda. Kyokka bigambo bino tujja birambulula olunaku olw'enkya oyongere okubinyonyoka n'okubeera ng'obitegera bulungi nnyo akawonvu n'akagga. Lwaki omusajja ono akola ebintu ebyo? Kitegeeza ono atwitinga buli kaseera asobole okuwa attention n'abantu abo abadde batamuwa attention asobole okusikiriza abantu abo bonna abadde batamumanyi babuuze naye ono yaani. Jjukira nti ono tamanyikiddwa nnyo mu byobufuzi by'eggwanga Uganda kubanga ono talina kye yali akoze kiri awo kyamaanyi nnyo ensi kyemanyi era omwami ono tabadde nnyo awo nti ensi emmanyi nti atambulidde wano yakola bwati yalwana egindi yakola kino oba omusajja ono ali bwati ne bwati wabula ekimutegeezezza n'ensi okubeera nga emmanya kintu kimu nti mutabani wa mwami Museveni ye first son. Kakati okubeera nga ye first son ate nga abantu tebamumanyi alina okubeera nga atwitinga gwe byolabanga ebitalina nnyo makulu kakati ye bimufuula relevant mu bantu nabeera nga li relevant buli ssaawa nga tabava mu matu ne international communities. Jjukira nti ono abaabawa attention gwe kati bino byolaba byatwitinga nja kutta gundi nja kusiba gundi Besigye ku lunaku lw'abajulizi nja kumusalako omutwe nja muwanika kalabba ebyo byonna abyogera abeere nga tava ku mimwa ensebere ng'emwogerako abeere nga temumwerabira. Kati ensonga lwaki olaba bino byonna n'ebitaliimu makulu omwami ng'abeera abiwandiika. Kakati nno kansoke nkuzeemu kakiiko k'ebyokulonda. Jjukira nti kana akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa Simon Byabakama mwami Museveni yamwongera ekisanja ekirala ne 2026 ono Simon Byabakama yagenda okubeerawo mbwera abeere ng'akulira akakiiko ak'ebyokulonda. Jjukira nti ono mwami Kyagulanyi yavayo n'ategeeza ensi nti yabba akalulu ke naddala ne mukati ne yeewogoma kubanga ono n'embala y'obululu gye yaleeta si eri abantu gye bazze nga babala obululu buli kaseera nti ku polling station eno mwami Museveni afunye bwe buti gundi afunye bwe buti gundi afunye bwe buti. Embala ya luno yali ya Kikungo nga bagamba bugambi nti mu Kampala ono afunye buno Masaka oli afunye buno Ejjinja ono afunye buno nga tebakubuulya ku polling station ki na polling station ki ono gy'asinze oli wabula baabalanga lumu obululu buvuddeyo. Kakati nno ulira okubba ensimbi
omudidi n'omudidi obutitimbe n'obutitimbi obw'essente za Uganda abantu bano bwe babbye mu Electoral Commission nga twakamala okulya banka enkulu ng'ebulwamu obuwumbi 6 bulambirira kati ng'oggyeko ekyo nga twakamala okulaba miliyoni 5 birambirira mu banka ya Uganda nga bya bicupuli ne watabaawo anyega yadde afolowinga ensonga eno era ne bibuliraawo kati uli ekiri mu Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda obukenezo obubbi obulabbayi bwe bufumbekeddeeyo. Enswere y'oku kisenge ate tuleetedde galiwa gava mu kakiiko ak'ebyokulonda batutegeezezza nti birungi si birungi waliwo abakulu bamaze okulabika nti bawummuziddwa era ng'okunoonyereza kugenda maaso bali mu kubanoonyerezaako waliwo biliyoni ze zaafunye amagulu. Mawulire gatutegeezezza nti waliwo ssente waliwo a multi billion financial saga mu kakiiko akategeka okulonda era tegedde nti okunoonyereza kugenda mu maaso abamu ku bakulu bateekeddwa ebbali babagambye nti mugende maaso n'okubeera nga munoonyerezebwako bali suspended. Omukulu akubye essimu nga nkambwe ne basuspendinga ba top officials omuli ne General Secretary w'akakiiko ak'ebyokulonda Leonard Mulekwa ali bbali. Mawulire gategeezezza nti ali bbali n'abalala 3 bali mu kubanoonyerezaako. Mbagambye nti saga a multi-billion financial saga waliwo nti ensimbi nnyingi ezaafunye amagulu ne zibula. Kati okusinziira tuliza ku nsonda ezeesigika tutegedde nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yaragidde dda akulira akakiiko ak'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama to suspend abakulu mu kakiiko kano kakulembera oluvannyuma lw'okufuna intelligence report nti bano babadde directly involved mu kubuzaawo omusimbi. Waliwo omusimbi nti ogwafunye ebigere mu kakiiko ak'ebyokulonda era ne tutegeera nti mu kaseera aka Christmas break omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ng'ali Lwakitula bagenda maaso n'okumubriefinga yafuna info nga yakikesi waliwo abamuleetera amawulire ng'ali Lwakitula eyo apoye ne bamubriefinga ne bamugamba nti ekiri mu EC billions of money abasajja bazikola ki bazitwala era nti bano nga beekubaana n'abamu ku bamafiya mu gavumenti. General Museveni nti kwe kugenda maaso n'okuteekawo ko akakiiko ak'abambega banoonyereze bagenze okumuwa lipooti magamba nti kyebakubuulire Lwakitula kyekyo. Kakati ne tutegeera nti President n'akuba essimu n'alagira akulira akakiiko ak'ebyokulonda asuspendinge bano bagende maaso n'okuleka nti oba oliawo banoonyerezebwako. Ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango ekya poliisi CID okuva wali ekibuli akikulira ye Tom Magambo naye bagenze dda maaso n'okuleka nti oba oliawo bamulagira okunoonyereza. Leonard Mulekwa Secretary General w'akakiiko ak'ebyokulonda mu kaseera kano ng'akakiiko kagenda kuba bize nnyo mu kutegeka okulonda ali ttale bamugambye nti ogirodde ebbali tukunoonyerezeeko. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Juliawo bamulagira okunoonyereza. Leonard Mulekwa Secretary General w'akakiiko ak'ebyokulonda mu kaseera kano ng'akakiiko kagenda kuba bize nnyo mu kutegeka okulonda ali ttale bamugambye nti ogirodde ebbali tukunoonyerezeeko. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Muchunguzi akakasizza nti kituufu abamu ku bastaafu bali under investigation. Ensimbi ezaabuze tezinnaba kumanyika muwendo naye nga sofa bakulaga nti waliwo investigation ezigenda maaso. Abakulu baabuzizza omusimbi General Museveni n'anyiiga n'alagira banoonyerezebweko nga bali bbali kwe kunoonyereza okugenda maaso. Mbagambye nti ayogerera akakiiko ak'ebyokulonda ye mwennyini akakasizza n'agamba nti ekituufu kiri nti abakulu abamu baawummuziddwa. Kakiiko ka byakulonda mivuyo gya siringi era kakati wano wandirabanga n'empuuga ayinza okulingizayo kubanga bikwatagana ku bukenuzi ku bulabbayo oba obubbi. Ono omusajja abyagala nnyo. Kaakati nno abasajja babbye ssente eza Munnayuganda ne badda ne mukati ne beewogoma nga tewali abagambako yadde okubakuba ku mukono
ebigambo byebyo wabula nga bino byonna bigenda maaso omusajja ono Muhoozi avuddeyo mu kutiitira okungi ennyo n'addamu n'ayisa oda naga nti omuntu yenna gwe banaalabako ng'ayambadde ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'amagye ono bakwate mukwate ebyefaanaanyiriza oba kuliko ennyota oba ngatto n'alagira ekitongole kyonna oba pulizoni oba poliisi kasita oba ng'oli mukwata mmundu w'osangira omuntu yenna mbu ng'ayambadde ebyefaanaanyiriza amagye bakwate mukwate ono bamugguleko emisango tatawanye kwagala kumanya nti mu Uganda n'amawanga amalala agaakula galimu eddembe ly'omuntu okwagala ky'abayagadde kasita abanga kyayambadde tekyesittaza muntu yenna omuntu wa ddembe okwagala ky'abayagadde kasita kyabanga ayambadde oba kifaanana magye oba kifaanana pulizoni wa ddembe kasita aba nga tayambadde ekyo kyennyini okweyita kyatali oba okwambala yunifoomu yennyini wabula ebyagala okwefaanaanyiriza ebyo tebibeera biri kakati bino byonna nga bigenda mu maaso mu nsonga eno nga bwe nkunyonyodde nti abasajja batandise okutya okkankana n'okubeera nga balaba abasajja amaanyi geeyongera bweyongezi abali mu opposition batandise okusala entoto butya bwe bayinza okubeera nga babakkakkanya wabula bino byonna nga bigenda mu maaso njagala mbikuweeko katono nnyo obiwulire omusajja engeri gy'alaazanye n'okubeera nga asatira naye nga sinnabikuwa ekiri ekyotera Woman MP katono bannakyotera bamugajambule ono bukyagenda mbu amaze emyaka 4 nga taddanga mu balonzi wabula ono yakomyewo kubasaba kalulu na kugaba masiyaani naye bannaye ensi eno sooka obiwulire nkuze wa Jeno Muhoozi engeri gyakankanamu ombaka tusanyusa okukulaba nnyo erinnya Muteekanga Asumaani nga ndi mwana nzaalwa ya wano nze ekintu kye nsinza okwewuunya mu kujja kw'omubaka tumbaka palamenti ono amaze emyaka 4 mu palamenti kuba nabaddeko mu lukiiko lwe ng'ali Kijonjo nayogera ku bya bbowa n'abaleeterayoko n'amasowaani naye kye nasinza okwewuunya ku myaka 4 Madam Fortunate gy'omaze mu palamenti n'obanga olwaleero lwoza okubuuza abantu b'e Kasasa oba bbowa zaabwe ennamu okuva ku myaka 4 okutuuka olwaleero tubadde tunywaki ekyokubiri omubaka wa palamenti ffe tukutuma mu palamenti era ffe twakulonda n'ogenda mu palamenti era ng'oteesa ebyo ebizibu byaffe maama madamu bukya tukuwa akalulu saakulonda naye abantu bange bakulonda n'owangula bukya tukulonda obadde oteesa ki kye tutaakutuma ku myaka 4 n'ogenda mu palamenti n'ojja nga wabulayo myezi tugende mu kalulu akaddako tetulowooze nti gw'onoonya akalulu kuzza mu palamenti olina kyogenda tukolera era ffe nga mu Kasasa wano kiki kyolagawo nti kino nakiteerawo abantu b'e Kasasa ne kibakulaakulanya abavubuka abakadde abamu tebakumanyi nakumanya bakulabye lwaleero abantu b'e Kasasa wano tumanyikiddwa ng'abantu abamanyikiddwa mu bwebufuzi naye Madam Fortunate toyitangako wano wakiri n'ogamba driver nti kubirako ababooda bawana eŋŋombe ekyamazima mpozi nga waliwo ekikyuseemu naye nze nga nze Asumaani n'abanzikirizaamu situkulaba mu bukulembeze neyanziza nnyo neyanzeeka mukutu kwa AKTV Media Uganda mwebale nnyo mwebale ddala abatambula n'omukutu gwaffe kyemukola kyamaanyi nnyo siyinza kubeera nga ngaana okubeera nga mbebaza nakugamba nti ebigenda maaso mu nsi Uganda tubeera tubyetoolola ne tubikyusakyusa munda ne kungulu buli muntu yenna gy'ali asobole okubeera nga abitegeera era asobole okubeera nga abimanya kubanga eno ensi yange eyiyo naawe tetulina muntu mulala yenna ajja tulwanirira nga tetwerwaniridde kaakati nno nkugamba nti omusajja Jeno Muhoozi Kainerugaba birungi si birungi era gy'atudde mbu ali ku maggwa jjukira nnakolera akatambi ne gamba nti bano baatandika dda miitingi ez'okubeera nga bagenda kusasula bannayuganda bonna bagenda okwesimbawo nga bagenda kubawa ensimbi obutitimbe n'obutitimbe beefuula aba opposition naye ng'abantu bano si ba opposition miitingi zatandika dda okubeera nga zitula ekiro mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda buli muntu yenna nga balaba abaddeyo naye ng'abantu bano abalonzi bamugoba dda kati nga bolaba Twakagabo nga bolaba Kazibwe Bashiri nga bolaba Jimmy Lwanga nti bano mu ntandikwa luli 2 baba ensimbi ne beesimbawo ku kaadi za NUP mu nkukutunga tetumanyi nti abantu bano si baffe kaakati gye bwajja maaso ne balaga kala entuufu tetuli ba NUP kaakati bano
kikakasiddwa tebagenda kudda ku kadi ya NUP. Kaakati bano abasajja bali mu gavumenti batandika dde okusindika abantu baabwe ne babawo omudidi gw'ensimbi ne bajja ku gulawundi nga beefudde aba NUP abantu abapya betuyita bannaffe naye nga bano bonna mbu bagulirire. Kaakati bano basobole okubeera nga bagula emitima gy'abantu tugenda okutuuka 2026 ng'abantu bawansi bagamba nti oyo yeewaffe okusinziira ku byazaakola atuyambye ku nguudo atuyambye ku mazzi atuyambye ku masomero. Kaakati omusajja olaba akoze tanatuuka mu buyinza oyo yeewaffe. Jjukira nti NUP eyina enkola bagamba bagenda kusooka kubuuza bantu ku gurawundi nti tuleetaani kubanga akalulu akavuddeko bangi mwabeekwasa nga muga nti NUP ewa kaadi enkwezenge ensolima n'abalyolyomi. Kakati NUP yagambye tebagenda kuddamu kwa muntu yenna kaadi nga tebamaze kuddayo ku gurawundi kwebuuza ku bantu abalonzi nti omuntu ono ye mutuufu asaanidde. Kakati nno wano we wali okulya n'okukomba essowaani. Kakati nno kansoke nkuzeeyo katono nnyo ku bigambo bya General Muhoozi ono Kainerugaba ebyamuleetedde okukankana n'okutya n'okweraliikirira atandike okulagira buli muntu yenna omukwata mmundu akwate buli muntu yenna gwalabye ayambadde mbu ekyagala okwefaananyiza ekyamagye. Abasajja batidde nnyo bano. Nga yakadda General Muhoozi Kainerugaba amaze okutowa order. Ayisiza order eri ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Agenze maaso n'okuba nti ategeeza naga nti wonna woolabira omuntu yenna ayambadde ebintu ebyefaanaanyiriza ebyamagye. Kwata arrest on spot mukwatirawo wennyini. Order eno nti egenze eri ebitongole byonna ebikuuma ddembe oli wa prison oli wa police oli wa magye oli wa SFC buli nti woolaba ayise ku Twitter ye muduumizi waago CDF Defense Forces Commander Defense Forces ebitongole ebikuuma ddembe kitegeeza nti abitwala. Kati order eri nti buli woolaba buli ayambadde ekintu kyonna ekyefaanaanyiriza ebyamagye kwata mukwata ono sport. Okay. Kati jjukira nti sabbiiti eno gye tugenda maaso n'okuwunzika abaana ab'ekibiina ekya NUP baakiwanise ne bakisussa ne bawana fuutu soja bano abambala ne banyuma mu kkala eza red balina n'amayinja ennyota naye kigamba okuba nti ebintu bino bye bambala ovulozi bambala yadde nga si za poliisi si za magye wabula nti zeefaanaanyiriza era abakulu tebazaagalira dda kuziraba zeefaanaanyiriza. Kati ate ekisinga okwewunyisa ekiri fane bafuutu soja ab'ekibiina ekya NUP bo bambala byefaanaanyiriza. Order eri nti buli agenda okwambala ekyefaanaanyiriza akwatibwe. Naye ate waliwo abambala ebiri original. Order tennajja eyo alesi bwe naabeze nja babuulira order gyenda bawano abambala ebyefaanaanyiriza ebyamagye bakwatibwe. Kati nti ate waliwo abambala biri byennyini ebiri original bo order tennabakujja. Abamu ku bayimbi n'abakkiririza mu NRM n'abagiwagira balabwako nga bambadde ebiri original. Omuyimbi Alien Skin alabwako nga yambadde ebiri original n'abalala nga bambadde ebiri original nga tebifaanana bufaananyi wabula nga byebyo nga byamagye. Kati order bw'enaabeze nja kusigala nnondola akawunti eno ya General Muhoozi Kainerugaba CDF bw'enaabeze nga nkubuulira nti kaakati n'abambala bino kaweddemu mbagambe nti abambala ebyamagye ne bafaananira ddala abamagye naye nga basivilian ne batambula ku street nga teri abakuba ku mukono. Order ndowooza enaatera okujja naye tennabakujja. Eyo bw'enaabeze nja babulira kati eyakajja eri nti buli ayambala ekyefaanaanyiriza owedde kaweddemu. Eyabali yo tennabakujja bambala byennyini mulira abayimbi otera okulaba n'abalala eyo tennabakujja. Bw'enaabeze mbagambye nti nja kukubuulira naye nga eriwo yeeno General Muhoozi yakomyewo ali ku Twitter. Kati era azzeeyo ku Twitter again giyite X oba former Twitter n'agamba nti Dr. Kizza Besigye emirundi mingi yali amuyita clone, yali amuyita a clone and a coward. A clone and a coward. General Muhoozi n'agamba
nti omuti gw'abali b'enkwe gumulinze eggulu waliyo omuti gwe bamutegekedde ogw'abalya enkwe batraitors. Nze nkugambye nti oba asaaga oba tasaaga byawandiika bye nkusomera. Agambye nti oyo tugenda kumukwata tumuteeke ku kalabba ku lunaku lwennyini lwa Heroes Day lwe tugenda omuwanika. Lwe lunaku olutuufu gy'ali okufiirako. That is the best day for him to die. Era bwe tunaamala okutta Besigye nga tumubye masasi oba nga tumutadde ku kalabba ku muti ogw'omu eggulu eyo, tugenda kukwata buli muntu yenna ayogera obubi ku General Salim Saleh ng'ali mu gavumenti. Tujja kukwata buli ayogera obubi ku General Salim Saleh, ojja kukwatibwa. Oyo bamuyita General Muhoozi Kayine Lugaba nga bigenda maaso n'okuleka nti obuli awo bitambula. Taddeko Pal FM ekkuleeta omuntu wa bulijjo. Obeera nga obiwulira mukwano gwange. Kaakati nkugambye jjukira nti ekyagudde ku President e Dubai, bannayuganda basigadde banyeenya mutwe. President ayaniriziddwa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ekitabangawo. Era omukwano gw'okusinziira ku bigenda maaso mu kibuga Dubai, abantu beeyongera kumwagala buli lukya ku nsi kuno. Abalowooza nga nti yaggwamu amaanyi, kaakati amatama gabafuuka eddantengo. Abasajja bano bampuuga ne bannaabwe ababalya mu ngalo oba be balya mu ngalo. Kaakati nojjukira nti naggambye nti okwesimbawo waliwo obukwakkulizo mbu gavumenti ate bwereese bwetandise okuteeka mu bannayuganda naddala abo abavubuka ng'okwesimbawo ku kaadi yonna olina kusooka genda ku disitulikiti ne weerigesitalinga ewa Ddiso. Jjukira nti ono yabakwasaganya ensonga za security mu disitulikiti. Kaakati noono bw'anaakukkirizanga n'akuwa foomu n'ozijjuza n'obaako ebikunyonyolako byonna ne weewandiisa emyaka gyo gy'ozaalibwa, gy'ova, gye wasomera, bazadde bo, abaganda bo, ba next of kin, bonna olina okubeera nga obawaayo osobole okubeera nga mukwano gwange bakukkiriza okwesimbawo. Kati jjukira kino kiraga nti waliwo abantu bangi be bayinza okumma kaadi olw'okubanga ebyobufuzi tebikwatagana na abantu abali mu gavumenti. Kyannaku nnyo eggulu eno kansooka ndikwe kubanga lintiisizza nnyo, linewunyisizza nnyo nga bino bigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda wano we tuli. Ampuliriza ababadde ku kavule muwulidde, tetugenda kufuna bwenkanya mu kalulu era tewaliyo kalulu ke tuyinza kugendamu nga kateredde. Ak'abavubuka baataddewo obukwakkulizo obutali mu mateeka. Ate oyina okukeetabamu, simanyi okwesimbawo, simanyi okukola biki, omala kgenda wa Ddiso n'akuwa simanyi nakubirako sitampu ku biki. Kitegeeza abanuupu tebajja bbawo. Mubiwulidde ku kitebe. Akalulu kafiiriddewo mu process ezisooka, tekayinza kubeera k'amazima na bwenkanya wali mu gye mwagala okalinda. Emmotoka ez'okuvuga abaana eziriplacinga drones zimaze okutuuka. Mpitirivu nga drones bwe zaali nti kuba kati abantu drones bazimanyi. Okitegedde? Omuntu wenna ng'omanyi oli leader mu kapasite yonna, situla abantu b'osobola okusitula. Tujjeko Museveni kati. Nkiddemu okiwulire bulungi. Kambabuulire. Ebintu bye mbagamba nze mbireka biri open, nakugamba bwe njogera ekintu kinoonyerezeeko. Genda buli awali nnira, pointi ya nnira we bawandiikira endagamuntu. Gendayo olaba omujjuzo oguliwo. Olaba abagwira abaliwo, Abasumaali, Aberitria, Abasudani. Okimanyi erubaga waliwo office mu nnira nga abakolamu Baritria. Aberitria bakola mu nnira ya Uganda. Okimanyi abagwira bafuna endagamuntu eziri validi. Okimanyi endagamuntu z'Abannayuganda tezifuluma. Mukimanyi oba temukimanyi?
bigambo byebyo byantiisa naye nga byebyo. Omulongoosa omuluutansozi nziramu mukwanjulira nti jjajja ono oba ajja ono oba seeko ono ye yeegumbulidde okuwonya bannayuganda embeera eddugadde ebikutte ne bita. Ono akuwa ekyogo akumira ekyoto ate nga nedduwa asobola ogikusomera. Kaakati mukubireko ku nnamba eyo 0752 208 910 akumalira ebyo ebyagaana edda asumulula ebyo ebyesiba edda kubanga ono ayambye abantu bangi enkuyanja n'enkuyanja ez'emutenda abali e Bulaaya n'abali mu Uganda abanoonya visa abanoonya promotion ku mirimu abanoonya empapula z'ebweru be baazimma mwenna mweyunire omulongoosa omuluutansozi. Kati nziramu okugamba akalango kano kawulirize nnyo kubanga kakulu nnyo gwe muzadde munnange. Abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dene Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna. Balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana. Balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana. Basomesa ebintu eby'enjawulo omuli okuwuga, okusamba omupiira, okusuna okusina gita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka ate nga registration agenda mu maaso. Abeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beboka abajja okubangula omwana wo. Solution yaffe egenda kugulawo stage ey'okubiri tugenda ku stage 2 stage 1 yawedde naye ndowooza kweno kati kweno stage yo tugenda kuba n'emirembe mingi nnyo wano kweno olw'ensonga ffenna tugenda kuba twogeza olulimi lumu abawooza okwekalakaasa yes that is the next stage we tudda. Stage 1 nabagamba ku ground tebeerayo kwekalakaasa wabula ebyo ebyakolebwa before and during elections bye bituyambako okutambuza stage 1 eya revolution kubanga tubeera tulwanira mu policies. Okitegeera it is a fight for diplomacy. Era bagamba utalo kweno stage lwanibwa diaspora na media eri ku ground ba contributing 20% ku stage 1 20%. Era 20% no badde baji contributing nga tukola ki mu country wide tour zokaze mulabyeyo. Okitegeera lwaki to amplify the revolution okuwalaga nti yes we have the numbers era bena betu complainingako ekitufu fe twawangula Museveni si yawangula yeso kachi ne mwala bapirawo mu guni mu season 1 Muhozi n'atambula mu ne bigana Muzeyi n'atambula ne bigana mu season 1 na kugamba mu stage 1 the ground only contributes 20%. Kati ku stage 2 etulaga ground contributing 80% and the foreign policies contribute 20%. Ekintu kibeera opposite. Tugenda ku stage 2 muna Uganda ogenda kumbuuza kyekitegeeza mbu tugenze ku stage 2 mugenda kubiyiga then mugenda kumbuuza kyekiraga nti tubadde ku stage 1 naye mugenda kubiyiga then wali ku stage yonna ebintu byengenda okubasomesa nga byagala okufaanagana naye ngenda kugamba nti senga kukola kino ne kino ne kino senga okiraba tugenda kuba tusituka kubanga nabagamba revolution eno ebe naatera okuggwa foreign policies zijja mu nsi zijja mu Uganda we mulwanira kyabamu kye ba interpreting ne bagamba muze ngamba abantu tebasituka abazungu bagenda kujja balwanire ku stage 1 tusika foreign policies ne tuzijja gye zibadde ne tuzileta mu ggwanga we tulwanira. Okitegeera mu stage 1 era okusituka kuno byonna okwekalakasa kubeera mu diaspora kye nabagambanga ti revolution ya Uganda teri mu Uganda wabula ennyonyi president zaalinnya agenze kuleta revolution mu Uganda. Otegerera kuki nende ekintu kyendi mu kubuuza kale just walino tugeya mbugeya kadakiika kamu 2 katukozeseko kano just mbuuza bubuuza nganza omuntu saba munyambeko tugenda mugundi mu ngeri ya Daniel Arap Moi oba waliwo just kale abakulu kye batagala tugamba just kale mbuuza bubuuza according to foreign policies either ono musajja alina okukiza ekintu kye bayita democracy ne kigenda maaso ne human rights oba tumujjako na force oba kigenda kweforce nga kyo kigire kuba takyalina option either alina okukikkiriza mu mirembe oba kyo kigenda mu force nga kibeerewo mu force kwebyo ebibiri. Kakati waliwo summit eri mu kugenda mu maaso mu summit eno kale nze just nina other side of me sinajira bakale just mbuuza bubuuza musobola okumpa bulamu atete mu nsabula omanya abaana mwe mukokinga mangu waliwo summit eri mu kugenda mu maaso mu UAE
Summit eno egase ebintu bibiri. One, egase Nairobi process. Summit eno. Then we maze two, egase revolution ya Uganda. Summit eno. Naye kintu kino kyonna kyonna kyegattidde ku muntu gwe bayita American negotiator oba regional peacemaker. Oba America gwe bateekawo ku lwensi zinemmeka ku region yonna ndaba kwe kyetoolooledde summit eno. Munnayuganda ogenda kumbuuza Shama biki by'oyogera. Manyi mwagala nnyo okusabula mbagaye mulindeeko mala okwogera point yange. Eno summit eri mu kugenda mu maaso egenda kumala ennaku 10. Mugiraba? Egenda kumala ennaku 10. Omukubi w'oluseke yatuuse dda. Kati yes tukira takyatuma. Naye nga takyalina maanyi ono omusajja akaddiye. Emyaka tegimusobozesa. Naye yes tukidde. Aliddawa ali mu ggwanga lya UAE. Ne munne Paul Kagame gye bali mu UAE. Then ne American peacekeeper in the region oba negotiator ambassador wa America mu region yonna Samei Ruto naye gyali. Okitegera mweno summit. Kakati ateera. Mweno gundi yennyini summit eno munaku zayo zerina okugenda mu maaso. Tulabawoneka tuwa waneeno wano waliwo katuwa wano nze nabagamba ebintu bino era ngeri gye tubadde eri nga tukyali mu stage 1 ya foreign policy. Nze sitera nnyo okutunuulira event egenda mu maaso, ntera nnyo okutunula wali anyway saagala mugamba nti bino nabyogedde just nze mbabuuza nange nsaba munziremu abatesitesi bwe mba nga ndi mukyamu deni mumpabule. Nze nabagamba ebintu ebigenda mu maaso situnuulira nnyo bivulu si bye ntunuulira always. Nze njagala nnyo ne neetegereza ndabe ekintu kino kisibira wa kakati mu kintu ekyo nzija wano ndabawo waliwo tuwa egenda mu maaso. Naye tulina ne summit eno ya nnaku 10 naye weeri ne tuwa. Naye ate summit eno mulimu regional peacemaker ku lw'Amerika waali mweno summit. Naye tulaba waliwo n'atadde omukubi w'oluseke ku gundi naye agendayo era agenda mu UAE. Mu kitundu kyekimu wano wonna teweetaaga visa mubeera wamu bwe bati. Omuntu ne wagenda nga ayambadde ebikooti tosobola kumulaba. Nga ziri biri ebivulu ebyeri ne batugamba agenze kuuga. Nabyo just njogerako boogezi temugamba mushama ate watugisiza n'otugamba biki just njogerako boogezi. Nga etwalina gundi mu ekivulwawo mu yukawo nga bakatujjako sanction. Bagenda okutujjako bani then tugenda okulaba omuntu akubiddwa sanction bubinyo naye kakyabadde kivulu gaggadde. Ne wano tuyinza okuba nga tugenda ku ngeri ya Daniel Arap Moi nga yagonze kwa stage 1 nkakasa tumukubye. Omusajja yagonze ono just mbuuza just asking for my neighbor temunsabula. Omusajja ono yagonze ku stage 1 nga yagala kuteesa yakkiriza oba twongere tumunyige kubanga Samei Ruto ku lw'Amerika baakimala. Kakati ate ne Congo tulaba advancement eri mu kugenda mu maaso mu ggwanga lya Congo. Okuva ono UN we yafulumiza report ne bagamba nti ono M23 yawedde emirimu n'avaayo nga yeegaana. Kakati ate mu kwegaana kwe twalabye parliament ya Congo ng'egamba mumukube naye mujjukire nti ono yagaana mu Rwanda process. Bano ababiri bano bagaana okugenda, omu ye yagenda era omu we yadda ne baddamu kwebuzaabuza nga abafuka banaaba okakana nga Rwanda process tukoze eki tugisazeemu. Naye kuba bagambye nti mukube ne bamuwa ultimatum ne mugamba ajjayo amagye. So advancement egenda mu maaso. Tawuni mukaaga zizze mu mikono gy'Abakongo naye nga tawuni zino zibadde stiff nnyo zibadde mu magye ga M23. Amagye gano tawuni mukaaga zizze mu mikono gy'Abakongo gy'amagye ga Kongo mu North Kivu. Then mu South Kivu tawuni bbiri ziri mu mikono gya gavumenti era tulabawo ne ceasefire. Ndaba ceasefire eno eri mu meeting gye ziri then anyway His Excellency Kyagulanyi ajja mu ggwanga lya UAE. Ne Kizempa naye ali mu UAE. So bannayuganda mujje mu bungi nnyo tulabise Kizempe bya meeting mubireko baje eziri oba teziriyo tulina okumuggyako kyekikulu. Okitegera? Owakkiriza alina kutulagira wali nti nzikiriza n'atuwa entebe yaffe. Naye for as long as tannakkiriza ffe tebitukwatako ebiri mu UAE nti bombi bali mu UAE tebitukwatako. His Excellency Kyagulanyi ali mu UAE ne Museveni ali mu UAE mu kiseera kyekimu nga tetukirabangawoko kasokedde nga tumuvuganya. Anyway ebyo tebitukwatako ffe ekiriwo twagala ntebe kiddamu twagala ntebe and we want justice for our foreign people. Tubeetaaga buli gwe basse twagala accountability tugyetaaga. Munnayuganda kugamba revolution egenda ku stage 2. Stage 1 tukubye Museveni ne tumuleka bulere.
nabagambye ngenda kubasomesa ebintu bino bigira bitya. This is just the introduction. Nakugamba revolution eno ebe kugulyawo stage egenda maaso eddamu bupya ebintu gye byatandikira bitya. Tugenda kuddamu okwewandiisa, tugenda kuddamu obululu abavubuka, tugenda biddamu bupya, then tugenda kuddamu nominations z'aba president ne ba MPs, tugenda kuddamu okulonda, tugenda kuddamu campaigninga, tugenda kakuuma, tugenda kawangula, tugenda kwerangirira kweyo stage kyekyenjawulo. Ku ya 2021 tetwerangirira batubba. That led to the birth of the revolution. Kati kano kitegeza nti Democratic Avenue zonna tuzimanyi. Senga akakwatamu kuba kwekalakaasa, senga amenya Democratic Avenue yonna kubeera kwekalakaasa teri kirala. Okitegeera? So ekyo bayita stage 2 okuba ku stage 1. Stage 1 ebibeera ku stage 1 byonna byeddamu mu stage 2 nga bwe byali. Kakati waneno tulina okubeera n'abeegendereza ennyo kubanga ku stage 1 twali mu panic ne tuleeta ensolima. Kakati process eno weeddamu mu stage 2 already mbeera mmaze okukola observation. The stage party eno ngenda giddamu mu video yencha, just waneno tubadde tulinawo bye twebuuza kale ebibuuzo naye nga tetujja kufuna answer, wabula answer zina kubeera results nga tuzirabye. Okitegeera? Kakati ku stage 1 nkugambye byonna byonna ebintu byeddamu ku stage 2 n'otegeera nti kati revolution ekoze eki yegguddewo ku stage 2. Then ku stage 2 ebikolebwa byanjawulo. Tusisinkane enkya ngenda kutandikira ku eno segment yennyini eya revolution eggulawo etya, biki ebikolebwa